awo abayimirirawo ensonga eyekwajje oba ontegeera wano bastopinzeewo no si stage ab'ekifo kyennyini bali kino kiri risike omuntu otuula wano in case omujjuzaawo obuzito kiyinza ovaayo ne kigwa ne kitta abantu wano gravity abantu banajjula eno nga balina kudda eno wano wagenda beerawo security nga tebakkirizaawo ne mu contract kibeeramu ng'osayininga contract y'abaami abo wano tebakkirizaawo bantu baali bakkirizaawo edda ne n'ababadde wano ku blankets and wine baakirabye tebakyatuulayo kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo ne security guluggulu kakati gravity omutujju waliwo ebintu besinza kubuusa maaso wetugende mukumulamuko ogeze n'otugamba nti gwogenda kutegeka bato ya Spice Diana ne New York mu bayimbi bonna gwe gy'olabyeyo naye osomuwayo omulala gyali omulenzi New York omulenzi efunayo omuwala munne somuwa Nina Rose nemuwa nendera King Shiba yasinga oyo ow'omukunja atasira gravity eyo kankugjeyo mbadde ndowooza nti ansa zo zinakyukamu naye waba asibiddeawo katugenderaawo waliwo ebintu ebiri mu kugenda maaso essaawa eno byesinza kubuusa maaso gravity nkimanyi oli musajja ategeera obulungi ennyo oli musajja omuzadde oli muyimbi nti abantu bakukkirizamu era bakuwulira abaana bafulumiza obutambi si be babwefulumiza mu kuntegeera eyange naye bwafulumye nti buli mawulire waliwo omwana gwe bayita Nampeera twategeddeko nti muganda wa DJ Roger waliwo Sheila Gashumba kake kafulumye emabega kaawo ne wabaawo n'omwana omulala so gwokyogerako ki ku butampeera walabeka Nampeera obula sinnabulabako nakasheera tonnakalabako sinnaba naye akanampeera nakalabye mwana Nampeera mwana Nampe agache nnyo bate nedaganywemu ku lwekyo naye nga Nampeera no problem Nampeera gravity abaana bangi abayinza okugwa mu buzibu bwe bumu mu maaso awo agaddako zirina abaana abawala of course kyenyinza okugamba toweesiganga na bwererebo na muntu yezo gaji bagamba ebintu bya private mbikolera mu kisenge singa bwe byali twandibadde abantu babeera kuno ku makubo so sijja mujajinga kuba si yabikutte bafunyemu kakwiki ne kyaliwe omuyungwe n'abakwata naye neera kiba kyetaaga abantu b'omanyi mbu ndi safe kuba abantu bali recording ennaku zino buli wamu waliwo kamera ne muzi hotels ez'amaanyi mbaamu kamera waliwo abadagamba nti wakiri bandigenze mu motoka motoka naye bandi ba recordings kuba te motoka ebeera nnyo gundi naye mwana eyakyogedde agamba nti ate abayimbi mu abasinga okubeera ennyonyo mu mamotoka nze gwe abayimbi ani ndi omu ku bo abayimbi sebo balina obusobozi obugenda mu hoteli zonna ze baagala lwaki ogenda mu motoka kale challenge gye tuyina era ng'ekyo kyobadde oli mu kuleeta nti era ne bwe tugenda mu hotels ezo ez'ebbeeyi kale waliwo hotels era abazaali ebyo bagamba olina ne gwosobola okunenya onenya yennyini management ya hotel gy'olimu onenya abantu bangi naye muto oyo ogenda nenyani public toilet tekikkirizibwa ogwo olukuba na musango so sibikkiriza si kirungi era nyiza gamba abaana bawala nti temwesiga bwerere bwammwe na muntu yenna teweerikodinga mbu olina gweyagala osanyusa ne waaba muganda wo ne waabaani ajja kuta obwerere bwo ensi ejja kulaba obwerere bwo ogenda kwokya emyaka gyonna kuba kati guno omulembe gwa social media ekigenda ku social media tekigenda vaayo aniza okeera otya nolaba obwerere bwange omwana wange agende kusomero agaye ssebo omutujju wuuli ssebo yenna yenna ali amaayudde maayuula ntya mulonze siwa kumaayuula era nze obwerere bwange mbukuuma nga obulyambu bwereere mu zino zonna pati zoyinza kunenyani tulina omuntu yadde akwata vidiyo yakutte gwe nnenya bali kale bakyamu ne jasi baadde bayidde ekyo kiri nnomu omuntu asobola okujjaamu jasi olina kwegumyamu n'ofunawo okadda nodda beesi n'obigatta naye nenyo yabikutte kati okwata otya ebintu n'obipositinga okimanyi biswaza naye mwennyini akakutte nze kati essimu yange ogiraba nkulayiryaga nnyabwe temuli wadde ekintu kya buseegu siso akikkiriza mu ssimu yange byenyinyaza ebintu ebirungi naye tebyetaaga kulabako byetaaga bikola bukozi ate nga mwekwese oyo yabikutte oyo gwe tugenda onoonya
mujje mwenna ku Saturday eno tubeere wano eno ensonga ensonga ziggwe mujje erugoge ensonga ziggwe muve mu ebyo ate muli eyo wano mulujjudde ziggwe mwekuba ebifaananyi kuva ku makya mpaka ku makya taking pictures mujje mwepiike ku Saturday eno kuyingira sente ntini mutwalo gumu guli affordable buli muntu asobola omutwalo gumu ng'oyagala okusanyuka okitya sibasedde mutwalo gumu ate sinoonya bugagga oli ayinza ogamba bano bateeka bivulu bafune sente batweyagalireko sente zentaddemu nnyingi okusinga zengenda okufunamu. Nina abantu bangi nnyo abagamba nti Gravity omutujju ku concert sizo ebivulu byoteeka tekubaako tables kituufu? Tebo gweziri tebo za milioni 3 era mulimu abaaguzeeyo bakyali bange banguzeeko tebo baaguze eziwera? No zikyaliwo tebo nyingi. Audience yange tebanyo ya tebo eba ya mutwalo guno naye tebo of course obateerawo waliwo abira baagala okujja okulaba Gravity nga batudde nga baboosi tuteekawo section ya tebo wewawe tebo ezange teziteera ttambula nnyo. Abaagala tebo balina kuyita ku nnamba yaani balina kukola batesaawe? Abaagala tebo namanyi nzajji baabu time zino kanginoonya bunoonya mu tebo sanda ali ludda wa kabaginoonya wanene tulabe ekiddako kale. Nyongera okubajjukiza nti 15 Shiba ne Cindy bagenda kubeera mu kabbinkano ye bato egenda okubeerawo nga 15 concert eno ng'emaze okuggwa ate ya Gravity omutujju ennaku z'omwezi nga 2 twogera ku nnaku zino nti enkya oluddako n'oluddako Saturday eyo concert eno etugenda 2 days from now bannayiro kyabalana n'olwayiro luyise luwedde. Yeah, n'olwayiro luyise that means one day tuba tubulayo Friday yokka kwa tuli mu Lwakuna tugende twepiike wano wennyini ze sigenda vaawo bangambye ogenda sula wano ngenda kubeera wano mbalinde paka ne mugenda okujjula mbayimbire. Enamba eri 0701 11 63 ze noti musanvu noti emu si eyo mpozi wano tuli ku Buganda noti musanvu noti emu noti musanvu noti emu emu nkaaga mu mwenda then 93 kali gitereze batya damoso menge tambula lumu noti musanvu noti emu emu kaaga mu mwenda 3 singa tewali muyimbi wandibadde ki? Nze zinayingira zanya mupiira Bangamba okube bakiyita batya bino be batema endobo okube endobo Gravity bangamba okube endobo bikola mu kisaawe bonsala n'okuluma nkuluma byonna mbikola mu kisaawe ky'ebyemizannyo naye nandibadde nzanya mupiira naye Mungu ye alina ensonga ze lwaki ndi kino. Bwe gutandibadde mupiira kyandibadde ki ekirala? Oba nandibadde ntya nandibadde tukyogere ekyo nandibadde mutegesi w'ebivulu kuba nyumira nnyo okutegeka nga bwe ngenda oteka bato ya Spice ne King Shiba. Gravity tumaliriza sheno abantu bagambe ebigambo bye byagala okubagamba nze abantu sirina kyabagamba wabula obbakoowola kuba byonna mbibagambye mbakoowole bajje wano banyumirwe ate sijja balimba mbu ate tugenda kubeera wano n'ebisimayo ebikoze bitya abantu bye batera olimbalimba abantu walina beerawo music kuyimbira abantu yaman tolinya simu eyo kuyimbira abantu music kyekyo sijja kulima ngenda kujjira mu nnyonyi ngenda kukola kino mujje nga manyi ngenda bayimbira ne ba artist abalaba bayimbire ba comedian babasese yaman mwerabire ennaku kyenyizo bagamba n'abatanzi mwennyini omulabeko olabe ku mukyala alina omubiri gwennyini guli ogwalagirwa tegera full gundi full package si biri bigundi. Gravity kwata omuzindalo buno abantu bayimbiremu okwepicha yimirira wano waggulu wano wenkwagala wano dakika 2 tubayimbyemu okwepicha we go. Ayise bakwongere oba guweddemu bye twakola luli era tubiddemu ogw'omubiri nsoke ngukwatemu paka nga kagoba nti kaweddemu.